the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you. I worship you. You are here, meeting every need. I worship you. I worship you. Oh, mbalamusiza ku mwenna mikwano gyaffe abalungi twagala okwebaza Katonda nate akaseera kano akanyuvu era akaseera kaffe kano ak'ensonga essaawa yaffe eno ey'omukaaga ffenna etubeeredde ey'omugaso ate etubeeredde ey'ensonga era ng'okitegeera bulungi nti kasita ziwera ssaawa mukaaga puroguraamu yo eŋŋanzi muwanguzi tawanika abaamaze okuba nga ayingiddewo era nga Prosper Junior School Day and Boarding be batuusaako puroguraamu yaffe eno eŋŋanzi muwanguzi tawanika era nga omwoyo omutukuvu yagitwanjulira n'ayongera okuba nga agitulungamyamu wonna okumaliriza essaawa essatu ze tumala ate era nga omwoyo omutukuvu tumwebaza kubanga yabadde omusaale mu kutuyigira abawanguzi baffe aba buli lunaku era nga tukkiriza nti ekisa kya Katonda n'obulungi bwa Katonda bugenda kweyongera nate okutweyoleka mu 2019 kubanga nzikiriza nti obulamu bwaffe tebujja kusigala kyekimu eri gwe mukwano aweddemu essuubi eri gwe akaaba ate naawe yeetaaga naawe atuuse ku kisenge ogamba naasobola nti okugenda mu maaso mukwano omwaka gwakatandika waliwo essuubi omuti we gutemebwa kasita gubeera nga gukyalina ensulo we gujja amazzi gukyasobola okuddamu ne guloka ate era ne gubala ebibala byagwo nange bwenti bwe nkugamba kasita onaabeera ng'owuliriza puroguraamu eno muwanguzi tawanika waliwo luzzi z'ensulo ez'amazzi amalamu ezisobola okuzzaawo n'oloka n'obeera wa mugaso eri eggwanga eri amakaaga eri abaana bo n'eri obulamu bwo bwonna naawe okutuukiriza ekyo Katonda kye yateesa ng'akwaniriza mu bulamu n'obwensi eno. Juliet Joko Jajje nze ndi emabega w'omuzindaalo guno ng'ekisa kya Katonda bwe kimbeereddewo era nga tukyagenda maaso ne 2019 okuweereza era tukkiriza obulungi bwa Katonda wenjogerera mukwano omuwanguzi waffe wuno yatuuse dda era tuli wamu naye era njagala kumusaba olwakadde kaffe atubuuzeeko atubuulire gy'asinziiridde okubanga tuli wamu naye olwo nate tunaagenda maaso Katonda nga bw'ali omulamu nange mbaagala nnyo mikwano abeeyiganga ab'e Fort ate ab'e Kampala wamu n'abali mawanga ag'enjawulo abatufuna ku MCF Radio 2016 .caster.fm katugende maaso n'omuwanguzi waffe olwo nate tunayongerayo ng'ekisa kya Katonda bwe kiri katumwanirize mu ddakiika zino manyi tugattira wamu engalo zaffe n'akalulu yonna puroguraamu eno gyetuuka essanyu lyatubuganye dda katumwanirize atubuuzeeko atubuulire gy'asinziiridde ate olwo nno anaalutuviira ku ntono maama tusanyusa okulaba nkale nnyo weebale kuba ntuli ffenna olwaleero yennyabo amanya n'eddobo w'osinziiridde amanya gange bampa Farida ye maama nviiridde Seeta nsanyusa okulaba yennyabo okay mukyala Farida wanje wali wuliddeko ku muwanguzi tawanika yennyabo Seeta yatuuka etuuka tusanyuse leero gwe muwanguzi waffe olwaleero ogenda ddu tuviira nno ku ntono obulamu wabusanga otya ng'okula obulamu tebwali bwangu ekisookera ddala saakula na baganda bange maama wange yandekawo nga ndi bebi nga njavula nangabira sengaawe nenkula ne senga wa maama wange yali single mother netukulira mu bulamu nga buzibu nnyo obw'omukyalo kusoma twatundanga amenvu netutunda omubisi okufuna feezi omukyalo oyo nga yatulabirira maama senga wa maama wange nga ye maama wange mu bumpimpi kaakati
ekiseera kyatuuka nansomesa paka senior 4 kati bwe nakola awo senior 4 kiseera ne kituuka nenvaawo nenzira ewaffe gye banzaala bwe nadda ewaffe obulamu era tebwali bwangu kati awo tata wange initially tata wange simumanyi samulabako tata waffe yali yafa kati netugenda nengenda nenjoininga baganda bange netubeera mu nyumba nga tuli mu baana kati nga tuli mu baana nga tetulina okwebeesaawo ng'abaana abakulu be baffe wabeerangayo n'abaana abato abalala kati ekiseera ekyo twali maama waffe nga yalokoka kati bwalokoka muganda wa maama waffe yali alokose kati ye bwe yalokoka n'atuyingiza ekkanisa n'ayingiza abaana abato abalala bonna naffe ne tugendera okwo nga tetubitegeera bulungi naye ne tugenda mu kkanisa kati bwe twagenda mu kkanisa wayitayo ebbanga ttono oyo muganda wa maama waffe gwe twali tubeera naye n'afa kati ne tusigala mu nnyumba nga tuli mu baana ffekka nga temuliimu taata temuliimu maama naye olwaleero nziza okwebaza Katonda okuzzaamu amaanyi abaana abato abawala n'abakulu ffe bwe twabeerera mu nnyumba eyo ekintu Katonda kye yatukolera kanisa gye baali batuyingizaamu maama waffe yali omusumba abasumba bakyaki abo baatulabirira nnyo mu bumpimpinga nga balinga be bamaama be bataata holiday bwe yatuukanga baagulanga ebijanjaalo ne bagula obuwunga ne batufunirako ne basponsa baganda baffe abalala abaali abakyali abato kuba last born yali yalina 2.5 years kati yamaze university naye abasumba abo nebaza Katonda balina okwagala nze okwagala okwo ddala musumba bwe mba njogera amazima sikyakulaba ate ng'ekkanisa yali ya mu kyalo naye bajjanga ne batulambuula bajjanga waka kati kye baakola abaana bano bwe babafunira ba sponsors ne babayingiza mu bisulo baali bato nnyo naye olw'okuba waka baalabanga tebasobola kubeerawo ne babayingiza mu bisulo kati holiday bwe yatuukanga ne baleeta ebyo ebintu bye banaalya within the holiday naye njagala okwebaza Katonda ti abantu abo bayimirira naffe abazadde baffe tebaatuyamba tewali muntu yenna eyatudduukirira njagala okutegeeza nti n'abamu be baali batutte nti balabirire bwe baatuuka eyo obulamu bwali buzibu nnyo ate ne ba opting okudda waka at least tubeere awo tweyiye olonga abakulira yenkana wa kati abakulira twali beffe waliwo ne brother wange omulala kati akola mulala kati nga nze nange ndi mukulu kati fe abakulu nze oyo brother wange yafuna akasaluuni ke yali akolamu ng'agenda n'asala enviiri ne baprintinga ne t-shirts ne tusobola okufunako ekyokulya kati nze nengenda mu restaurant nenoonya omulimu ogw'okuweereza emmere nenfuna omulimu ogwo nali mpeereza mmere mu restaurant ebiseera ebyo nze nali nga nsobola okukola omulimu gwonna kasita nembeera nga gusobola otubeezaawo kati nze olw'eggulo bwe naddenga ewaka waabeerangawo emmere efikka nga njikuŋŋaanya ne ngireetera bano baganda baffe abato abalala ne tukola ki ne balya emmere obulamu ne bubeera bwe butyo naye njagala okwebaza Katonda waliwo anko waffe bamuzaala omu ne bamaama naye mulokole yali yalokoka lunaku lumu yali azze mu hoteeri eyo okulya emmere nansanga bwe yansanga nambuuza Farida obeera wano wajjawo ddi ne mugamba najja wano n'aŋŋamba okakasa nti ye Polo nalya emmere Polo yali emmere n'addayo kati bwe yaddayo n'akomawo olunaku olulala bwe yadda olunaku olulala n'ambuuza n'aŋŋamba okyayagala okusoma ne mugamba ye anko wange oyo kye yakola n'aŋŋamba obanga okyayagala okusoma weetegeke genda kukuzaayo some
essanyu ne lijja awo sasooka kusanyuka kuba already ango wange oyo yali amanyi nga gyendi naye nga tansomesanga kati nga sikkiriza nti ddala ayinza okunsasulira feezi munange songa Katonda yali anviiriddeyo olwo wali okomye mu kibiina ky'ebisenge nga nkomye mu siniafu naye nakola bubi kuba twavanga mu kyalo ne tutambula ne tugenda ne ssomera mu kibuga kati distance eyo ne my first performance was not good kati we naddayo in fact we naddayo okusoma nadda mu siniafu n'agenda n'anoonya ne brother wange ndowooza oba baamubuulira nti naye ali eyo naye n'amuleeta n'atutwala natuzaayo ku ssomero kati within that period bulokole bwaffe bwe buno genda mu kyaki komawo ffe twalabanga oba katemba atugenda ne tudda nga tetuli nnyoko ku Katonda kati within that period ono anko waffe weyajjira newe baerawo omwami eyajja nanjogereza kati omwami owe yanjogereza nze nali mbaddeko mu relationship before ng'abasajja mbatya kuba oli gwe eyasooka yandisappointinga ng'agitandika okyali mutoto ate nga yanzaalamu n'omwana ku myaka emeka ku myaka gyali oba 17 n'abula kati awo jjukira nga mpeereza emmere nga ndina omwana bintu byonna nga kati nga ndina okubeerawo nekyasingira ddala okuntwala okukola nga njagala mbeezeewo omwana ono ebyabasajja byo nga byakola ki byantama when that man came nagenda nembulira brother wange oyo kuba yali mukwano gwange twali baluganda naye nga tuli bamukwano nemugamba waliwo omuvubuka omulala ze naye tankole ng'oli n'angamba nedda you give it time bolaba nga papye nnyo ebirala ng'omanyi oyo naye azze kukola ki kukuloozaako akuleke ne tubeeraawo naye era nga bw'omanyi Katonda aba akwagadde yanjagala sinamutegeera sinamumanya nali simanyi nti oyo omwami gwampadde gwe ngenda okubeera naye mpaka n'olwaleero omwami oyo bwe yajja namubulirirawo ne mugamba ffe tuli baana ffekka mu nnyumba kuba omusajja ono we nali nkola Katonda yanteekako favor nga njagala nnyo nga ntwalanga mwana we ebyokusoma mala n'obivaamu anko gye yali akutwala awo nga tetunaddayo naye nga already anka akoze eki azze kati we are within that December season tuba tutandika the next year kati omwami ono kyembadde sibagambye ono bosi wange yali anjagala nga mpita muwalawe ngeri gye nali akato nga ate ndi nali mutono nnyo kati nga abasajja bajja okulyambira nga bagamba oyo omwana wange temumuzanyirako naye nga Katonda yali yanteekako buteesi kisa kaakati omwami we yankwana ye yali amanyi ndi muwala wa bosi nemubulya nemugamba nze awo nkolawo bukozi kubanga tetulina atulabirira kati nze ndina okukola tusobole okufuna emmere ne baganda baffe bano abato abalala tubeerewo oyingidde 18 kati awo nagamba nambuuza ebyokusoma kwange kuba naye yali yakafuluma Makerere nga yakafuna omulimu nambuuza ebyokusoma kwange nemubuulira nambuuza naye nti naye oyagala okuddayo okusoma nemugamba ye kati nembeera awo anko nadda awo nga tuyingidde abaana baddayo okusoma omwana we naye omulina ewaka omwana yabeeranga ewaka waliwo jjajja yaguzaako muzeeyi waffe ettaka ye yakuumanga omwana oyo kati bwe naddayo ku ssomero omwana oyo namulekera jjajja oyo nga tetuli related naye nga kwegamba tuli close family kuba bo amaka gaabwe gabeeranga kumpi nagaffe be baguzaako muzeeyi awo we twali tubeera nansigaliza omwana nga yamulabirira kati bwe naddayo kusoma anko waffe yatuzaayo n'atuleeta awo emukono ne tusoma senior 4 ne brother wange oli gwe nkugambye ne tuddamu ne tutandika senior 4 Katonda yali wa kisa yali yampa amagezi era bwe naddayo na performinga bulungi nnyo kati omwami oli naye nga akyanjagala naye nga tetunagenda into detail nagira nabeera kati oyo omwami nga yagula ebintu
nga yagula ebintu yatuwa sente kati ezo sente nga bwengula ebintu tugabana munono brother wange kuba wali anko waffe kye yatuyambanga kyali kimu ffe tebaatugobanga ku ssomero naye ng'okugenda atugulira kiro ya sukaali emu taamu namba n'atuwa oba omuti hafu ogwa sabbuuni kati ono boyfriend oyo gwe nali nfunye ye nga atuwa sente kati ezo sente nga ndekera ono asigaza omwana nengula ebintu netugabanamu ne brother wange netusoma Katonda yali wakisa netusoma bulungi nempita bulungi nnyo ne brother wange naayita amina kati bwe namala senior 4 nembulira oyo bwe namala senior 4 nali sinamala senior 4 second term anko nangamba omwana mutwale ewaabwe uje owa taata waabwe osobola oconcentratinga nawulira bubi nnyo kuba omwana wange nali namumanyiira mukuzizza naye ne bakwano bange ne banzamu amaanyi ne bangamba tugenda kubeera comfortable omwana mutwale paka bwe nayambala obuvumu nentwala omwana era namutwayo akaaba nange nga nkaaba omyaka emeka omwana yalinaawo omwaka gumu kitundu nenkalekayo nejjajja wako naye amaka family gye nali namuzaalamu nga ntegeevu in fact bwe natuuka maama w'omuvubuka yasanyuka nnyo naneebaza webale butajjaamu lubuto baali balokole bali abazuukufu n'agamba omwana ono ngenda mulabirira bulungi bw'owuliranga ng'oyagala omulaba jangu omulabe omukyalo oyo nampa ne ssente ebiseera ebyo emitwalo ena gyali ssente nnyingi n'agamba genda okozese nengenda yalina entawaka enzungu biki n'asigaza omwana ye mu bumpimpi Katonda yakola ne kakati kati yagenze mu senior 6 asomera ku St Joseph Sinagalama kati omwana Katonda namutekako ekisa ne bamwagala nnyo awo teyalwawo era sengawe namupikinga kati abeera ne sengawe yamulabirira babeera kisaasi naye ekyensiza okwebaliza Katonda mu mbeera eyo yonna Katonda yatukuza n'atusomesa nga tetulina maama tetulina taata mu nnyumba omwo ng'enganda tezibuddeeyo nga teri wa Luganda okuggyako anko waffe oyo yekka bw'ati ye yavaayo anko waffe oyo kati ye n'atusomesa sini yaffe yonna bwe twamala bibuuzo ne bidda kati ye anko naye bambi teyalina sente nnyingi ziri awo n'atugamba abannange kati muyise mugende mu busomesa obwa primary kati bwe nabeeramu awo naye nze okuva edda nali saagala busomesa omukyalo ono gwe nalekeranga omwana yali mulokole bwe naddayo ne mugamba jjajja omanyi anka angambye ngende nsoma obusomesa naye nga sibwagala yangamba bw'ati n'angamba omanyi genda mu kkanisa osabe Katonda omugambe kyoyagala ajja kikukolera naye mugamba nengenda nengamba Mukama nze njagala onkolera ekintu kimu onsomese ngende paka Makerere nange malirize okusoma wadde ng'omanyi tewali ajja zireeta nze nga simanyi oli yangamba bugambi nze nange nengenda nensaba yangamba genda osabe kyoyagala katukomeo mu dakiika zaffe ntono nnyo mikwano tovaako